Olunaku lw'omwana w'omuddugavu lukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga. Olw'omwaka guno lwakozeddwa wansi omulamwa ogugamba nti eddembe ly'omwana mu mbeera ya digito. Ekimu ku bisoomooza omwana w'omuddugavu byayitamu ensanji zino bwe butaba na tekinologiya wa digito. Okusinziira ku ndagaano ya Africa ku ddembe n'obulungi bw'omwana, African Charter on the Rights and Welfare of the Child, ddembe lya buli mwana w'omuddugavu obutatulugunyizibwa mu ngeri yonna, era ddembe lye okwetaba mu nsonga n'okwolesa endowooza ye. Ku mulembe guno ogwa digito bwe watabaawo bukuumi bumala, abaana bali mu katyabaga k'amaanyi ak'okutuusibwako obulabe ku mutimbagano. Abaana boolekaŋŋana n'obulabe bwe bumu ku yintaneeti nga bwe boolekaŋŋana n'akabi akatali ku mutimbagano, n'olwekyo balina okukuumibwa. Okusinziira ku kunoonyereza, omuwendo gw'abantu abakozesa yintaneeti mu Uganda guli ku bantu obukadde 11,777 nga bye bitundu 24.6 ku buli 100, nga guno gweyongera bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Wabula omuwendo gw'abantu abakozesa intaneeti gye bakoma okweyongera kyazuulibwa nti n'abaana abato gye bakoma okwonooneka olw'ebintu eby'enjawulo ebibasanga ku mitimbagano. Bwe gwatuuka ku gavumenti okuwaliriza amasomero okusomesa abayizi amasomo ga kompyuta ne gujabagira, anti abamu bakebera ebisukka emyaka gyabwe nga beefuula abasoma, ekyongedde omuwendo gw'abaana aboonoonekera ku mutimbagano okweyongera. Na department ya ITC era nga tusomesa kompyuta era twafuna abakugu ne batudizayiningirako curriculum eyo, naye era abamu beeraliikiriza nti intaneeti eri open, nti abaana basobola okuaccessinga bintu by'ebusegwa and so on. Kati bannanyini masomero baagala ekitongole ekivunanyizibwa ku by'empuliziganya ki UCC okwongera amaanyi mu kulondoola ebifulumira ku mitimbagano. Ebibeera ku intaneeti ebimu tebirisiivudi bulungi, nti abaana bali exposed ku bintu bitali bya myaka gyabwe ate bitali relevant ku bo. So tulina okulaba nti digital world is also sieved. Ekyo waliwo protection measures, waliwo safeguards ze tulina okuteekako especially on our learners, ate ne tulaba nti tutaddeko limitation on what to get into the gadgets that are going to be accessed by children. Newankubadde abasomesa mu bibuga beevuma emitimbagano mu ngeri etyo, baba mu byalo embeera ndala ddala kubanga ebya yintaneeti bakyabirengerera wala. Nga omanya embeera y'ekyalo, omuzadde alemererwa osasula emitwalo 3, omugambe nti tugenda kugula kompyuta oba tugenda kugula tabu buli mwana abeere nayo, kwegamba n'olaba nga situation ey'omukyalo embeera ekyali nzibu nnyo mu bintu bya digito. Nze sinalaba ku ssomero ly'omukyalo nga lirina kompyuta ng'ate bayigiriza n'abaana. Ewe bibeera nnyo mu bibuga lwa nsonga balina amasannyalaze. Kyokka newankubadde guli gutyo, balowooza nti abaana baabwe balina bye basubwa olw'obutaba ku mutimbagano kubanga omulembe gwa digito. Naye kati omwana asomedde mu kyalo, P7 agimalidde mu kyalo, agenze mu secondary eri mu kyalo, tebalina access ku kompyuta, ajja fundikira nga amaze senior 4, afune omuntu amuyita nti munnange jangu okole wano nga tamanyi eki kompyuta. So tuwandisabye gavumenti yaffe batuwe naffe ebikozesebwa ng'eno mu masomero g'omu byalo, omwana agenda okumala P7 nga ayizeeko ku kompyuta at least. Newankubadde omulembe gukyusa era nga kati gwa digito, abaana b'abaddugavu bangi bakyabulamu eddembe ly'obuntu ery'omusingi ekyawaliriza abayizi ba South Africa okwekalakasa mu kibuga Soweto olw'obutali bwenkanya mu byenjigiriza n'enfuga y'obusosoze ekyaviirako ekitongole ky'amawanga amagatte okussawo olunaku luno. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.